abavuma Mama Fina neche nebuuza Mama Fina yakoze eki ekimuvumya ekimuweebuuza bwekityo. Mama Fina ku birungi byabakoledde bantu mmwe n'abaweerera n'abazimbira amayumba ne mufiirwa n'abeera nammwe ne mulwala omukyalo we Mama Fina n'akwata kasente ka katono kayina mukazi wattu n'abawa bwe muto we musasudde kumuvoola abagagga mu Uganda bangi abayamba batono. Temwandivumye Mama Fina. Ensonga z'SB4 ne mukyala we Mama Fina zimukwatirako wa. SB4 muntu mukulu nono Aniteira muntu mukulu basalawo okwegatta bazaala abaana baabwe we balemeddwa okukkiriziganya nga bafunamu obutakkaanya ng'abantu abakulu. Ekyo kyetaaga ba YouTube okuvuma Mama Fina. Mama Fina yazaala SB4 oba yazaala Aniteira ba YouTube abamu tujjeko akamanyiiro. Your arrogance has reached a boiling point. We are not going to sit and watch nga mumanyira omukyalo oyo Mama Fina. Mwe bataswalako buli muntu abakoledde ekirungi mu masasula bubi. Junior mubi, Mama Fina mubi, muliswalako ddi. Nogamba naye bannange omuntu ono kale yankolera kino kamuleke. Munsi yonnambi ba YouTuber teyabibakolera teyabasomesa. Isn't it true? Isn't it a fact? Mwabagagga ennyo arrogance gye mwogeza abagagga ennyo abalina ego ey'amaanyi. Mwani mutwala zaaki wange maama sente zo zisigaze nja kweweerera. Muli banaku mugenda ne musaba abantu obuyambi. Then the next morning you turn those people as if they are very bad. Yet you took their money. Why do you act rich when you are poor? What wrong did Mama Fina do to deserve all those insults? Tetugenda kutunula butunuzi. Ebyaniteera n'SB4 bikwatirako wa. Go YouTube bikwatirako wa. Namwe mwine ebizibu mu maka gammwe. And that's your problem. You also have issues bye mukwekereza eyo. And then you have the audacity are you Jesus that you have come to reform men? We fudde Katonda we Jesus. Ona akoze ensobi. Ona yandibadde akola bwati. SB4 musajja mukulu. Is musajja mukulu. Mama Fina vayo kiralifa. Gwani agamba Mama Fina okuvaayo. Aziwu. Gwa muzaala oli mutabani we. Stop that arrogance immediately. Musiba muvuma abantu ba YouTube ngate muvanga ne mukiralifying. Mwina bi fake account bye mukoze ebyo mukola bi group byammwe fans of idiots. Namujja ne muvumira abantu manyaga mwebe muvumye mwali muvudde ne mukiralifying. Mama Fina abe yakiralifying abavuma Aniteira ateka nkuwo bakabuno. My sister abaana boyina ba SB4 tekiri kyuka bwoba wajjamu nika SB4 najjamu boxer ne mwegatta ne muzaala abaana. Aniteira, stop acting like a girl. You a woman now. That's a problem. Abawala muzaala ne musigala nga muyisanga abawala tinga mufuuse bakyala. Abaana babaziika wa SB4. Wano munsi SB4 asobola okugivaamu oba SB4 asobola okuba nga talibaawo ekijja abaana abo gye bagenda obaziika okikakasa kyabo ba YouTube abakusabulira endoolo. Bo family zaabwe bazoogerako mawulire abo ba YouTube abasiru abakuwagawaga. Have you ever seen them discussing their families? But balina bizibu. Why do become a topic? Until why do be handogana abalongo bange byobadde oyogera byaki? Bandogane bango byanenzunga n'abalongo bange. Gwasosozaala abalongo. Gwasosozaala abalongo. Gwe nalongo asose. You girls grow up. We all have challenges in our families. People are breaking up every day. It's normal. But don't cause commotion. Mweba YouTuber Mama Fina mujeko olugezigezi. Si muwala wammwe.
haveyo kamanyiro nga kasusi. We are not going to sit and watch. Tetunya tulwa butunuzi. Mama Fina gwe yawaba amabati yakakuwa. Gwe yasomesa yakusomesa tekirivaawo. Omukyala natukana okukubira essimu ng'ofiiriddwa. Era ekyo tekikuba mu mutima n'ogamba naye omukyala ono kamuleka olw'ekyo. SB4 mu muwala na everybody knows. Olutalo Mama Fina mwamugaseemu bugasi. Bulijjo SB4 mu muwala na buwalanyi because Mama Fina gwe yalondawo okwagala. Nga YouTuber we. Ekyo ne kibaluma. Tamale Mirundi Junior. The plan dimlekwa our plan dimlekwa avuddemu omwasi ku nsonga y'abantu abambalidde Mama Fina ku nsonga za Antaida ne SB4 amuba mulumiriza mbu yavaako obuzibu okubanga SB4 bawukana ne Antaida naye ng'abange SB4 akugamba nti ono maama eyatukwagala ennyo era atutuutinze ng'abaana be era yakyogedde n'agamba n'okugamba nti ono maama abadde omusaale nnyo mu fumbo bwaffe okumakinga sure nga bugenda mu maaso kakati awo Joni waviiriddeyo n'abagamba nti ye mufunamu ki era tubadde tukyali awo twebuuzaganya ye SB4 yagenze okwetonda ewa Mama Fina kubanga Mama Fina bambi yanyiiga nnyo yagenze n'enkoko ye n'amwetondera n'amugamba maama nsonyiwa ku byo byonna ebigenda mu maaso tewandibadde oli involved naye ku lwange babikutaddemu nga mama yena wabeera kyemanye nti Mama Fina asobodde kubanga asonyiwa SB4 naye lwabadde nnaku lwa yesterday fulufiga n'akatutema n'agamba nti SB4 alina byasirikidde ente alina byasirikidde yandibadde agamba ensi nti ye mufumbo wadda era yawasa dda era bateekateeka n'ambaga awo wetuli awo tuvuddewo oluvannyuma lwa chicken okuba ne muwala we Tiana nga mugamba nti fukamirawo otafukamire school ice cream biki ekintu ekyo kyanyiiza nnyo abazadde abamu era Honorable Betty Nambooze n'avaayo n'akuba omulanga ewa Minisita Balamu Barugahale nti abazadde balekera okukola mu baana content online era Balamu n'ayise kibaluwa. Minisita Balamu avuddeyo n'ayanukula okusaba kwa Honorable Nambooze n'ebitongole byonna ebigwanakyewa ebikwatagana ku baana. Honorable Nambooze n'ebitongole byavuddeyo ne bivumirira ekikolwa abazadde okukozesa abaana kontenti nga tebanneesalirawo oba nga tebanneetegerera. Minisita Balamu avuddeyo n'awandiika omubuga balawo eguti era mu mannya gaanokodde mubadde mwana mulezi Chicken ne bamugamba alekerawo okukozesa omwana we Tina kontenti ne banokolayo ne Anti Chumi namugamba Anti Chumi alekerawo okukozesa Joy content n'abalala bangi nnyo omuli Bebyaluteza ne taata we n'abaana bangi nnyo badde bakozesa mu content ng'okukola challenge z'amazina okukola ki Honorable Balamu abudde n'agamba ekyo ekikolwa kikyamu ne bagamba omuzadde yena addamu okukikola omuzadde addamu yena alina okukikola agenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka asibwe. So bana Uganda banange mwenna njagala bagamba nti kati buno obudde okukozesa omwana wo content nga tannaweza myaka gyesalirawo oba myaka egitegeera ogenda kuvunaanibwa ogenda kusibwa nenga bana Uganda banange mwenna njagala bajjukiza nti JS kupanga demonde kwike mmolo bakola ki batundanga toyagala nga tekikaza tuvuddeko ewo tewadde bagamba nti entasima ebulekiwa Eddie Kenzo omunange yeebaziza mukyala we Fiona Nyamutoolo era agamba nti yadde teyabaddewo babadde mu kuziika kwa manager wa Eddie Kenzo wente wenawulidde naye oba yafiiriddwa maama we naye ate ye Namutoolo yabadde mu ddwaliro yagambye nti yasumulukuse bulungi naye yakoze buli kimu okumakinga sure nti oba oliawo bataasa obulamu. Nebaza nnyo mukyala wange Honorable Fiona Nyamutoolo olw'okuba nti atambudde naffe atambudde nnyo ne Martin oyo nnyo nga Martin bwe yabagambye tutambudde nnyo nnyini ddala nnyo amuyambye naddala mu luno olugendo lwa maama amubeereddewo nnyo lwakuba nti naye yasumulukuse bale tebannamuta okuva mu ddwaliro naye nga yasumulukuse bulungi. Mukama yeebale.
yayitaayita n'ensanga ne Mama Jenati nga musanyufu bitya era nga ayozayoza Honorable Fiona Nyamutolo okuba nti yassuuse bulungi. Bannange olwaleero ennaku z'omwezi nga 8 ennaku z'omwezi nga 5 ndabye essanyu wano bannange nga mukama mulungi maama Namutolo mukwano gwange mukyala Kenzo 1 Honorable Minister Mrs. Kenzo, God bless you. Webale mukama Katonda yebale kutuwa baby girl. Yasoka natuwa baby boy, kati atuwadde baby girl. Olunagala agenda tuwa twins. Honorable Namutolo. Kenzo do. Namutolo do. Honorable Minister do. Tuliringa byonna bigenda mu maaso mwawulidde ku luyimba lwa Shiba Kalonji kolabo gye yakoze oluyimba nno lulungi nnyo era ng'essaawa ya kakati wenjogera lukutte wansi ne waggulu era lukutte abantu omubabiro gotanaluwulirako mazima ndabye abantu nga basingira ddala. Omanyi ndi muntu omu kubalwawo okukkiriza naye ekituufu kiri nti Queen Shiba mu luyimba luno olupya lwe yafulumizza omukazi yayimbye waluwuliddeko wawuliza ku video ye eyagoyinze vali owagirabyeko ole ku video efaanana bweti gwe kikyolowooza muli omutima gungamba bambi Shiba nno yayimbye mpozi mwagamba talina talent naye ali lake kati mu nsi muno nange sagala kuba talent nja kubeera namukisa ng'ebisirusiru ebirina talent bifa ebireeri nze nga mpitawo namukisa nemwe mukimekyetezo oba n'omukisa nze ne Shiba tuli tuteyo Queen Kamate mukwano gwa Amelia Namba mwolaja jamulobode wetwogerera Spice omujamaika ali mu ggwanga Uganda era yenna yetimbye yenanise bulu mbu yekala ejasinga okwagala era olunaku lwaleero alabikiddwako wali Ebulanga Emengo nga akyaliddeko Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okubanga endoosinga shoye wabula amawulire agavayo galaga nti abapromota n'abategesi b'ebivulo baba mutegese nti bali worried nti munnange tickets tezigenda. Bannayuganda nonna mmwe temutijjirwako ate mulaka mulina ntondo kubanga omuyimbi ono yasooka n'agamba nti tagenda kujja mu Uganda. Manyi abayimbi bano bagenda ne bepalawudiya oba yafunamu obuzibu ne bagundi abalina omuleeta. Omanyi bayimbi bagamba njagala kujjira ku nnyonyi first class nzija n'abantu abalala 10 ate bwe nzija ne gita zange nzija ne bikisonga promoter inoteekamu ssente nnyingi ate bwe ntuuka mu nsi yo njagala hotel first class njagala kusula mu biki. So byagaana ne tujja ne tubawa amawulire nti biganye okujja then afterwards omuyimbi ono n'avaayo ku Instagram ye n'agamba njijja ngenda kujja. Bannayuganda kye bamukola comment section ekyo kiveeko okimanyi omuyimbi ono booking ize ne kati omuyimbi omunene nga Spice bapromota bali eyo bagamba mukanange bikyennyamiza mwakola ntondo bwe yagamba nti agenda kujja toluvannyuma n'agamba nti agenda kujja mwanyiiga. Mama booking neye pene pane mia zikyali ntono kyokka abayimbi bano babateekamu obuwanana okubaleeta. Bannayuganda balinga abatamanyi nti n'okujjajja. Abannayuganda bali comment section bagamba who is she. Bannayuganda no bakabanyigira ddala who is she. Tuvuddewo nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo bannayuganda tukyalina ebizibu ebingi ennyo. Waliwo poliisi embu gye bagenda okuba nga baintroducinga mu medical naye kirabika nga eyinza okukosa bannayuganda bonna. Health policy empya bagisiza. In fact ku Friday waliwo workshop eyali mu Jinja Ministry of Health neetongoza policy empya naye mbabuulira eyo policy erimu bino nti ba medical interns tebagenda basasula nti medical abasoma medicine and dental surgery bagenda kusoma myaka 6 tewali graduating before internship gye bayisiza bagitongodde officially. So most of you don't know kubanga bakikoze loki nga temutegedde temulaba ne kyayise bakikoze loki nga temumanyi nga temuwulire so temukiwa mawulire. Anyway right now amawulire gali ku 7 bill so kiri kyayise bakiyisiza ku Friday.
n'ekirala n'abantu be ba-invitinze abantu batinitini ne be ba-invitinze most of them don't know what they were launching. They just reached ne beekuba ebifaananyi nga tebamanyi kye baliko. So many of them didn't even come out to talk about it. Era bw'olaba bantu batini that like one or two who made videos about it. There are certain people nja kulaga amanya gaabwe who made videos about it. It is a very, very bad policy. Naye bagikoledde ba Ugandans literally baagala kusavinga sente. Omanyi bano abantu sente zaabwe baziteeka mu kusavinga buyinza, staying in power, not working for Ugandans. So if they can cut money from paying Ugandans, they would do it as long as it helps them stay in power. Kati ba medical interns tebagenda kusasulibwa. I'll come back to give you the full details of the policy. Right now policy baaganya gifulumya. Even after launching it, baaganya gifulumya era tolina gy'osobola gisanga baagikwese because bakimanyi that policy curtails academic freedoms. Kubanga omuntu tosobola muforcinga kukola internship nga tagala kukola internship because there are so many things you can do after medical school without going for internship. Waliwo emirimu mingi gy'osobola okukola. So kati tebaagala bantu kugenda mu court era policy bagikwese. It is very hard to get the policy. We have looked for it. Meanwhile, they passed it without consulting the stakeholders, Uganda Medical Association, the pharmacy body, zonezo bodies. There was no one who was consulted. Boba tulabutuzi kakuni yawe na wakola ebintu byawe, they have passed the policy. So yegeno kutandika, I think oba medical interns abaddako, chendowooza enzo kutandika bwana abaddako. So era jina yenna share with me. I'm still hunting for it. I know I'm going to get it before the end of the week. I'm going to get it, but I know some of the things in that policy, so we shall be discussing them. Kubanga wekomide ku Legit TV 256 tubeerabira kubanga subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuwera, tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wasinzidde. Sigala naffe tova.